Abatuuze ku mwalo gwa Kyagalanyi mu ggombolola y'e Bujumba mu disitulikiti y'e Kalangala bambalidde ekitongole ekiwooza ky'omusolo olw'omusolo ogubabinikibwa ku bizinensi zaabwe ze bagamba nti ssente nnyingi n'okusinga ensimbi eziri mu bubizinensi bwabwe. Tusaba abaywala essebo abakalangala balekerengaawo okubigika emisolo. Mu butuufu bw'obuntu bakimanyi nti bizinensi zatufaako okuva 2020 mu COVID. N'abavubi nabo bagamba nti abakwasisa amateeka ku nnyanja beefunyiridde okukwata emmaali yaabwe ng'ate baba bayise mu kaseera akazibu ku nnyanja kye bagamba nti banyigirizibwa ebitagambika. Gavumenti emanyi ebivunisiibwa obubi gye bikola ki? Ebiva. Emanyi amakulu gye biyitamu okutuuka ku bana abantu ba wansi ababigula oba ababikozesa. Tusaba gavumenti. Sebasaba wabu wa gavumenti mutuyambe. Kati ffe bwe tuli tuwaabirwa buwaabirwa ng'abali ku nnyanja, naye nga mu kuwaabirwa kwaffe tuli bubi. Ne baddira eryato lyange ne balitwala n'eyingini yaako. Ebintu ebyo nga mpita mu makubo ga kwewola okufuna ebintu ebyo. N'ensigala nga mmandibwa, n'ensigala nga ntulugunyizibwa ng'abasibe babatutte. Twahika Kajubi omumyuka wa RDC e Kalangala alabudde abavubi mu kitundu kino okwewala okwenyigira mu nvuba embi n'abalabula nti bakukwatibwa okutuusa nga balokose. Kati bwe banaakwata eryato nga lye likola mu kuvuba obubi n'ogamba gye balireke n'eyingini bijja kukwatibwa okusinziira ku mateeka bwe gagamba aga Fishing Act. So ekintu ekyandibadde ekikulu mu byonna twewala envuba embi. Togamba nti nze lwanaakwata eryato ate lijja kusigala likola ki nga livuba. Abeennera beemulugunya ku bubbi bw'ettaka obususse awatali ayamba. Kubanga tulina bannakyegwanyiza abajja ne beetuuma nti yenze nannyini ttaka lino ne batutulugunya mu ngeri ey'enjawulo. Lwaki emisango gyaffe girwayo nnyo mummwe abawaabi ba gavumenti n'onoonya fayiro ne ziremerayo. Era waliwo n'okusosola mu ngaba ya ssente za PDM n'enkumbi nga ba NRM bokka be baweebwa ensimbi zino. Omubaka wa pulezidenti mu kitundu kino kyawakanyizza. PDM yajjirira abantu bonna, naye omuze gwayingirawo ku lw'ebyobufuzi bwe batuuka okugaba ssente nga zizze bategeeza nti NRM yerina okufuna ssente ezo. Bajja mu kitundu kyaffe gavumenti n'etugabira enkumbi ne bazisosola ne bagamba tebawa muntu wankyukakyuka kumuwa nkumbi, era enkumbi ne bazitikka ku mmotoka nga bagenda basoma abantu ne bazizzaayo. Madamu Alieti wafuna PDM tofuna la PDM. Owagira NUP towagira NUP. Owagira NUP. Kakati sebu ekitegeeza ekyo ebigambo byayogera nti basosola nga WNUP ng'ate y'omu ku baafuna PDM. Ekitegeeza ekintu kyayogera ye kyabuki kya bulimba. Fred Badda omubaka wa pulezidenti e Kalangala agamba nti abagwira beeyongedde nnyo okweyunira ebizinga by'essese nga kino kyongedde obumenyi bw'amateeka mu kitundu. Buli omu wayagala waayita, tewali kkubo, buli nnyanja buli muntu wayagala waayita. Weesanga nga bajjudde wano bayitirivu. Ku luno bwe twatandika ekikwekweto ekyokutereeza ennyanja abangi badduka nga bagenda kukosebwa kuba bonna bali mu nvuba eyo yakweyiiya. Amyuka Ssaabawabi wa gavumenti James Odumbi Owere agamba nti abantu basusse okwekkiriranya n'abazzi b'emisango ekyongedde obumenyi bw'amateeka mu kitundu. An offense is committed against you, please go to the police. When you go to the police, don't wake up tomorrow in the morning and say, Omanichi, omusajja yansasudde ssente sikyalina musango. Bannange omusango si gugwo. System yateekawo amateeka. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.